nga tweyongeddeyo munnange mu mawulire ge nakafunawo on my desk producer nga gantusizako mwana muwala Zari ne mwana muwolenzi amanyiddwa nga Diamond Platinumz bayinza okuba bagenda kuddamu okweyagala ebya serious bino byazze oluvannyuma lw'okubaamu nno mwana muwala amanyiddwa mwana muwala that is Zari's daughter abeera muwala wa Zari. Yes, muwala wa Zari yavuddeyo n'abeera ng'aweebwa ekirabo ekinene ennyo era nga yakimuwadde si mulala wabula Diamond Platinumz. Kino kyavudde ku ki? Kyavudde olw'okubaamu nno ka clip Zari ke yasindise nga kalaga nti nno muwala waabwe amanyiddwa nga Taifa yabadde ali mu kuzinira ku luyimba lwa mwana mulenzi Diamond Platinumz era awo maama we amanyiddwa nga Zari mu maka gaabwe agasangibwa mu ggwanga lya Uganda we yavuddeyo n'amweyungako ne batandika okuba nga bazina buddansi nga buli mu pattern nakola bwati ujejejeje asede ijejejeje asene awo zino obumanyi so munnange awo tebyakomyawo mwana mulenzi amanyiddwa nga Diamond Platinumz we yamaze okubanga alaba ebintu bino n'asirika akayimba akokubiri akasinzo bizarre ke bayita quarantine show me quarantine quarantine akayimba komukomanyi nnyo era munnange kano kamaze ne kakwata ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Diamond Platinumz bwe yamaze obitegeera bino nonno munnange n'akwata n'afuna ekirabo ekinene nnyo ekirabo kino ekinene nnyo kye yakutte kyabadde kyaki kyengenda okuba nga nkulya. The Bomb Flavour star has since been encouraging his fans to forward to him short clips of the quarantine song and boom, his baby mama Zari just did that. In the clip that Zari sent, it starts with the daughter Taifa who was pulling the same strokes and later her mom joins doing the same dancing patterns. As expected, this has left his fans excited about the development that him and his baby mama Zari have not been talking on terms for a while now, but it is different story now. Also, mujjukira bunye abamwita Tanasha Donna ebyagwawo. Tanasha Donna ono bayawukana ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Zari ne butuma mwana mulenzi amanyiddwa nga Diamond Platinumz ne tuya muno Diamond Platinumz gwagenda okuza kagenda kubeera modo we Rwanda of which agamawuli nago twagakomyawo. But he was tight-lipped off his children with Zari, but not anymore. He is now sharing their clips. On the other hand, Zari has stopped the negative posts about him and it is now positive vibes all the way. He was tight-lipped nga mwana mulenzi ono amaze omusinga akantu kano, but bwe twamaze ogobera Facebook post ne Instagram post za mwana muwala Zari wali abamanyi yeta Zari Hassan mugende ku Facebook ne ku Instagram mujja kwa musangako. So not long back he also posted her miss dancing to one of his songs. Where does this leave Tanasha Donna? His latest baby mama Tanasha Donna yeta yagala kubanga akolaki nga amanya ku nsonga zino era nze nawe nja kuba nyongera okolaki nja kuba nyongera okubanga nkuwulira lwaki because naye muyimbi yensonga esinga. So ensonga zino bwe ziri yamazina posting ekifaananyi nga bonna bali wamu nga as a family. While it is okay for Zari and Miss Mobeto to promote his music, Tanasha is busy releasing songs with her latest being Sawa. Though a section of fans think her earlier songs Radio and Lavelle are better. In the Sawa song which has Hassan Nasibu Jr. ngoni amuzala mwana mulenzi amanyiddwa nga Diamond Platinumz yavuddeyo n'agaana okubanga akola challenge eno. Just before the pandemic had brought the world to its knees, Diamond Platinumz traveled to Europe for his Europe tour, which fortunately ended midway due to the COVID-19 disease. But during that time, Tanasha packed her bags and got the next flight to Nairobi with her son. It was hoped that the two could make amends, but it is now trending towards Zari leaving Tanasha to just do more of her music and taking care of the son. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza muno esawa yonna mwana muwala amanyiddwa nga Zari ayinza okuba nga agenda ve Uganda sikyo timo yes twalinye ennyonyi oba bus oba avuga emmotoka Range Rover ye agende Tanzania mu maka ge nyini Diamond Platinumz ge yakoleddemu One Africa Love Fest gye baakoze okitegere nnyo atandika okuba nga aslomu. Kino kiteekawa Tanasha Donna. Tanasha Donna kigenda muleka nga Slay Queen nga artist okitegere nnyo ye Miss Mobeto ye yabivaako dda ontegedde nnyo. So n'olw'ensonga ezo ekirabo kye yawadde omwana ono yamuwadde emmotoka ey'ekika kya V8 abasebe Uganda abasinga tulinako nga babiri abagirina gye bayita Bombardier. Eddie Kenza giyita Bombardier
Ochegede. Anyway, kankomao ku story ya mwana muwala amanyidwa nga Zari ne Diamond Platinumz ne sayirona musubira amawulire nga Diamond Platinumz ali ne Zari bakola music oba bakola dance oba bekuye ebifaananyi photoshoot. Ye Gulunedi anasigalawa nze naawe nja kuba nyongera okuba nga nkola ki nga nkonyumiza amawulire ago. But anyways, that has been it for you. Tukyagenda maaso ne stories endala nyingi nnyo. Tovaawo wano ku mukutu gwaffe okumanyidwa nga Celeb Jazz Extra. Genda wansi awo subscribing tubera tekinunga tukikwasaganya bulungi sana.